Kalama TV waliwo Kadama gwe twabaleetedde wano agamba nti bbaawe amutambulirako, omusajja gwe yaleka e Uganda amutambulirako nga amusukumira ebintu ne bimukozesa, naye ng'agamba story gy'akatuwadde olwaleero agambye nti nno ate bwe yaloopedde Kadama TV bwe yaloopedde mu Nakadaama Basekadaama ate ekintu ne kijja mu full swing. Ye agamba buli bw'anyumyako ekintu kino ng'akinyumiza omuntu ng'ekintu kyeyongera omukozesa. Awo amagezi ge naali muwadde then toddamu kubinyumya kuba onoobinyumya ate era bijja kukozesa nnyo nga bw'agenda otunyumiza. Ye agamba ate ku eno gundi eno eyabaddewo olwaleero yabadde enkambwe ennyo tagibeeranga nako, ekintu kyazze naye kyabadde ate kikambwe nnyo. Agamba nti bwe yatambulako mu basawo ne bamugamba nti bbaawe eddagala yalisimba ku malaalo, kati nti emizimu egiri mu malaalo ago gye givaayo ne gijja ne gikola ki ne gimukozesa. So Kadaama bw'oba omanyi ensonga nti ebintu bino binyumyako bikozesa then gezaawo okulaba nga tobyogerako. Katubuulire fire gye yabaddeko olwaleero byagamba kyabadde kikambwe nnyo. Halo nyawe. Kale Kadaama TV. Nene ekirala Kadaama TV ekintu kino kyezira kulaba nti nze nkyogeddeko. Wekimala wiiki nga tekizze baako omuntu n'omulala yenna bwe yakinyumiza kakijja, kati ekiro kyazze bubi nnyo. Nagenza okuwawamuka kamundira munnuma naye ng'era naloosengera omuntu ali mu kunneebakako nga naye akozesa nnyo n'amaanyi ng'ali mu kunkuba akakyabali ne mpawamuka wendi, naye nagenza okuwawamuka mu matundi ng'amundira munnuma okufa obufi. Naye Kadaama TV nze nzijanjabye olumbe e Uganda natambula, olumbe lwagaana naye nga buli gye ntambula lwogera nti bba wange yalunsindikira nti lwaki namukyawa ppaka lwe ndiddayo ewo. Ate ng'era naye kituufu namukubirako okesimu ne mwatuya ne mugamba naye gundi lwaki wankola ekintu kino, n'angamba gwe lwaki wantyawa, bw'olidda nga bitereera. N'ekirala nawulira mpulira Bakadaama boogera wano n'abantu abalala mbu simanyi wakozesa omunnyo, simanyi kugoba ekintu ekyo, omunnyo simanyi n'ogunaaba, simanyi n'ogwezizika. Naye nze Kadaama TV byonna nabikozesa byagaana. Ate byezira kulaba nti oba nina ekintu kye mba nkozesezzaako ne bwe kiba tekiri kyakujja nga kijja. Naye nze buli gye natambulangako nga baŋŋamba ng'omusajja eddagala yaliteera ku malaalo munaasitula egyo emizimu bwe gye gijja ne ginneebakako. Tegeera gye gijja ne ginneebakako. Naye bannaaye nsobeddwa, kati nafuna ennyumba endala nagijjamu mwezi oguwedde December, alabika naatera okuwezaawo omwezi. Naye nkola awantu basooka kunjagala zino ennaku ezisooka wiikisi 2 anjagala ne bantu naye ogenda okulaba abantu nga beefudde mpola nga bakugoba. Naye kale lwakuba nti ezo abakampani musiba nnyo